erinnya nze Tamale Benon, nze kansala akiikirira omuluka gw'Erukwanga ku ggombolola ya Wakiso Sub-County. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti olunaku lwaleero ekibiina kyange ekya National Unity Platform kinveetinze era nga tusunsuddwa n'abalala okulaba nga balondamu omuntu omu n'akwatira NUP bendera ku kifo kya bwa kansala akiikirira Lukwanga Parish ku ggombolola ya Wakiso Mumyuka. Ndi mweteefuteefu okulaba nga nsaavinga abantu bange ab'Erukwanga ekisanja kyange ekyokubiri, era nga nzikiriza nti amaanyi tugalina era ne NUP ng'etaddemu obwesige tetujja kugiswaza. Njagala okukuutira abantu bange ab'Erukwanga nti emitima gireme kubeewanika. Tamale Benon kansala waabwe waali era akyayagala okubakiikirira n'okubatuusa mu nsi ensuubizo. Mukama Katonda abankuumire, mbaagala nnyo. Red etegeeza courage. Ekindese wano kwe kujja vetting era obubonero bwonna bwe bagamba omukaaga nsuubira obubonero bw'obuyina era nabufunye era ndaba nti nze nsaanye okulondebwa ate era ne mu kitundu kyange abantu bange bannindiridde bo bagamba bugambe nti kasita okwata kaadi kyebalinze ate era kagibeere emirimu gy'ekibiina gyo mbadde njenyigiramu era nanyo nnyo njenyigiramu ate era ne bwe babeera nga bannooze ne banka obwesigwa ne bannona ngenda kwongera nnyo okulaba nga ekibiina kyange kyekinamba 1 era nga his excellence the president wange Kyagulanyi nga ya president kubanga tumwagala ntebe nontebe kya kansala Kazo apa nga erimu ebyalo bisatu Lugoba 1 Lugoba 2 ne Kazo yegwe obaddeyo era nze mbaddeyo ku division kansala. Serwada Peter, Serugo Michael, abo beesomye ba direct councillors. Bwe nkusomye buli mukyala naye nga wapulayinga ku bakyala nga nkusomedde mu direct councillors. Bwe bampandiika wali ogamba ne visa. Now Kafumbe Thomas, Kisitu Mark Dennis, Lubowa Muhammad, Maneno Fatuma Kamia, Mbalire Samuel Katende, Mutiaba Robert, Nasande Maria Grace, Nsimbi Herbert, Serwada Peter, Serugo Michael. Waliate ulide direct councillors. Now we have an expression of interest from you. Stamping okakasa nkituufu wapulayinga ekifo. Yes sir. Nembalaka munyagwa katogosomeka katokota kabwanya erinnya nze Ddembe Ibrahim oyo wa ggwanga omusira bamubendobendo ly'Erukwanga nange neesowoddewo okuli abavubuka abavubuka yonna gye muli eyo njagala okubakiikirira ku ggombolola nga ssaabavubuka emirimu gya ssaabavubuka gimanyi so munkwase obuvunaanyizibwa obwo ate era munsabire embeere mulamu kuba eriyo abantiisatiisa eyo gyempitira kale kakati
nze kansala alinze okulayira bakama bange mbasaba mumpe obwesiga mumpe kaadi ne mbakiikirire ku ggombolola ya Wakiso. Abavubuka eyo mu kanso abavubuka baba ne bajeti yakozesa bajeti eyo y'abavubuka yennyini okusobola okusakira abavubuka through associations. Emirimu gyabwe ngimanyi, bye beetaaga mbimanyi, bye baagala mbimanyi, ebibasanyusa mbimanyi, ebibanyiza mbimanyi kuba nange ndi muvubuka ng'era bwe mundaba. Ngenda kukiikirira bavubuka ku kanso ya Wakiso mumyuka nga Mukama ye mubeeziwo. Abavubuka mwenna gye muli mbakoowoola muve mu mayumba kuba kano akalulu kaali ka college twazivaamu kati tugenze mu youth councils okutulonda. Temwekweka mu mayumba gammwe nga tuzze mumanye nti ensonga eri egi kununula ggwanga lyaffe kuba abavubuka ffe tukyasinza okuba abangi, so kati temwetiririra mubeere wamu nange nja kubatuusayo nagina gye mulina okutuuka. Amanya n'eddoboozi nze Walugembe Sharif Ashraf aka Ssaababiito 109 Sabogera nvuddeyo nesowoddeyo okujja okukiikirira bamaama bataata ab'obutale ababooda bamakanika abacapati ab'emidaala kuba nange gy'emirimu gyensinga okukola wamu n'abayizi kuba nange era nkikyali muyizi. Nvuddeyo okuvuganya ku kifo kya Kabugu Parishi eri ku kansala nga LC3 Kabugu Parishi ku lwa Kabugu empya era zezimu ku eno manifesto yange ng'era bwe siri mubaka wa paalamenti siraba lwaki mbeera nali mu nnamba ziri pages 3 zokka naye nga tezina za mugaso. Era tuvuddeyo wano bulungi mu betingi bakisaana bakama bange ndabye ebiriwo n'engeri gyenfulumyemu nga ndaba okumakinga kwabwe kubasanyusizza nnyo era nga bw'oyinza okusanyukira ku mwana omugezi. Kati era ntwala omukisa guno okutegeeza abo bannabyabufuzi abakoze ebbanga lyonna okutusuubiza nti ffe bakulembeze b'enkya naye nga bakola bukubiriire okulaba ng'enkya tetuuka. Bannange mbawa amawulire amabi musibe mangu mweyongereyo kubanga enkya yatuuse ya leero era mwenna mbatumiddeko bannakabugu n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu muwe musaayi muto musajja wa Kabaka era nga tukyalina mukusanyuka olw'amatikkira aga 32 eyanziza nnyo eyanze. Erinnya nze Mugalu Hakim nga nzize wano olunaku olwaleero okulaba nga mpita mu kakungunta ke tuyise vetting era nakavaayo nsobodde okubeera nga nziramu ebibuuzo byonna ebibuuziddwa era njagala okwebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform okubeera nga kituwadde omwagaanyi okubeera nga tusobola okukompitinga obulungi. Nkubiriza abo bonna abayise mu sisitimu eno abanaaweebwa n'abataaweebwa kaadi okugoberera ebyo ekibiina kye kiba bisazeewo nga tukunga okuva ku muntu asemberayo ddala paka waggulu okubeera nga tusobola okulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wa pulezidenti bw'eggwanga nga tuyita mu kye twayise oba kye tuyita protest vote okukunga okukasondera okukanoonya okukakuuma n'okukalondoola obutabbi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala naawe ssebo n'amawulire okwebaza. okwebaza obukakamu bw'abakadeti banjo twavudde wano ssaawa 5 ez'ekiro naye nga abantu baffe bakakamu
bakyagumiikiriza abatasobodde kukolwako era bakedde bulungi atubamaliriza naye olunaku olwaleero tumaliriza Busiro East Constituency tumaliriza Nansana Municipality Constituency then tumaliriza ne Kyaddondo East Constituency olunaku olw'enkya ku Monday n'olwokubiri tubeera kukwata Ntebe Municipality Constituency tubasaa mwetegereka ba Ntebe Municipality kujje tubeera kukwata Kira Municipality era nga constituency number tubasaa mubeere set enkya saawa 2 mbenga mutuusa then ne Makindye Ssaabagabo Municipality ba Monday n'olwokubiri ojja kwakitegeeza nti tumaliriza Wakiso wajja kwasadde constituencies 2 ye Busiro South ne Busiro South ne Busiro North so ebisigadde bijja kubitambula as per the program naye nga bwe tutambula bulungi so far so good abantu bakakkamu twaliwo obuzibu bwonna twebaza kuuma mpisa na bondi y'amateeka ga interview n'obulombolombo bwayo bwebale nnyo kajjaamu kabaddewo naye nga bembaga nti bakandisi baffe bonna nga bembalaba basajja na bakyala bampisa bakakkamu nnyo bagumiikiriza kajjaamu kabaddewo naye tukagenze kakendeera jjaamu paka lwatadde tulagira okutuuka ssaawa 2 ez'ekiro lwaleero nga jjaamu atadde ng'ovuga buvuzi so ekyo tusinga okwebaza bakandisi baffe ekyalenje ebaddewo tebayiika omulundi gumu ne babeera bangi nnyo ng'ate bonna tulina obbakolako naye olunaku lwaki lwafunye enteekateeka tukaanya butwalaye nga bangi tubagabanyamu emirundi 2 ng'obudde bukyali omu tubagamba mujje olunaku oluddako era bakedde bukeezi bujje so tewali buzibu bwonna bwonna ndowooza kusanga bwenda nga oli munnakibiina olina kuba mmemba wa kibiina olina kuba nga oli mulonzi olina kuba nga oli munnayuganda ebibi ebitandikirwako oba tubirina tusobola kutunulamu naye bisigadde olupapula tuluba lusiirudde envelope bansibe ekibuzo oli akisangaawo ku mmeeza ddamu ba lwakinyonnyola dda mu local government mu bukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu okuggyako meeya ow'ekibuga ne chairman we C5 abo bebetteeka naye babiseera biri bijja mu maaso bebetteeka okubeera ne certified academic documents naye bano bonna bemulaba wano naye bw'oba kati walinnyako mu ssomero okkirizibwa okwesimbawo naye bw'oba walinnyako mu ssomero n'okuba mu P7 nayo kyofuna bw'oba malako senior 4 obaako kamaaka kofuna akekyo bw'oba oli wa senior 6 obaako kyofuna bw'oba wa university ng'olina diguri yo obaako kyofuna bw'oba masters obaako kamaaka kofuna bw'oba PhD nawe obaako maaka gyofuna so ekyo kyera kiri standard tekiri subjective mu mbeera yonna yonna akirina akifuna bayingira babiri bagamba why ebintu mbirabire mu nteeka mbibuuzo ono mumulekedde kati abo we bali balinga bameka nedda sebugoba bujjako babiri ebiri besi bitandikirwako buli omu abirina abasinga badde babirina tewali gwe twagubye nga atusikumeza okujjako nti nga mumanyi ebigezo bwe bibeera waliwo afuna 10 ku 10 ow'ensanvu mu 5 ow'enkaaga n'owa2 n'ow'5 babeeramu kale ekiba kigeza ate kyo sebo